abagalwa abalungi abeekuumira kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekika ky'emmana gye tuyita ey'omusononwa. Simanyi oba wali ogiwuliddeko oba wali ogirabyeko oba wali ogizinyeeko oba gwagiyina. Ekika kinene eky'emmana ebeera n'omusino nga munene bulungi. Waliwo abantu abatera okuŋŋamba senga omusino gwange nga munene, senga mukazi wange talina musino. Kati nneeno ekika ky'emmana kye tugenda okutunuulira olwaleero kibeera n'omusino nga munene bulungi. Nasomesaako individual ku mmana y'olwazi, nensomesaako ku mmana gye tuyita ey'olubumbabumba. Era bw'oba nga tonnalaba videos ezo osobola okuzinyonyo ojja zisangamu ku channel yaffe kuno. Ogenda mu videos onyiga ekigambo videos n'okebera oba ojja kugisangawo oginnyonnyoke nayo mu biti byayo eby'enjawulo. So leero tuli ku mmana y'omusononwa. Wenna yeekuumirako nga gwe buli kenteekayo ojja n'okalaba nkweyanziza era nkwebaza okuba nga weekuumira kusenga face to face 6 ate gwe omupya nga gwe mulundi gwe ogusoose okumpuliza okuyita ku ddoboozi lyange. Bambi nkusaba Katonda akunjagalire era nsaba otwegatteko obeere ekitono ku famire yaffe ng'osubscribinga wansi awo woolaba oteekeko akade buli vidiyo gye tuteekayo oba tujja gisubwa oba ojja kufuna notification butereevu nga twakagiteekayo bwe tuti. Nga bwe mbagambye nga nakatandika nti ekika ky'emmana eno kibeera n'omusino nga munene nnyo okwawukana ku mmana ez'enjawulo oba ku mmana endala. Nti yo omusino gwayo guba munene nti gwagala okwenkana gw'okuba guzimbye oba nga guvuddeyo kuba gwagala okwenkana inchi emu ey'akagalo ku kannaswi. Kyekigifuula okuba nga y'emu ku mmana ezibeera ensufu oba emmana ensufu. Ate n'ekirala eba n'amazzi amayitirivu ennyo ennyo. Ekirala emmana eno kyeyina nti emmana eno oba gizina oba omukazi oweegatta naye then n'oyisaawo akabanga kassaawa nga 3 mukwano oddamu ogitunulako nga yonna yeewumbye bitya nga yonna ewoze bitya nga yonna ekkakkanye bitya nga tosobola kugamba nti eyo gy'obaddemu ng'ezzeewo talatibu nga tolinza kkakasa nti gy'obadde otega. So eba eteredde bulungi nnyo era nga yeewumbyeko. Emmana eno ng'onaagizina n'ekuwoomerwa olina okubeera ng'oli musajja amanyi okukyusa ku styles. So omusajja afiira ka style kamu nze nzina kamu oba togenda gisobola lwa nsonga nti buli bw'ogirwamu omukyala atuuka oluusi ewandula amazzi amangi naye ate gatuuka ne gabeera nga kasita olemera mu kifo kimu. Kubanga amazzi geetera okufuna gegana amazzi agatali ga museereza. Amazzi nabagamba agatali ga museereza gakala mangu. So bw'oba nga olemedde mu kifo kimu oluusi munkwate bulungi amazzi gano gatendinga okukala emmana eno n'ebeera ng'eyagala okwewumba oba okuddawo bulungi nga bw'erina okuba ekirinza okuleetera omukyala ono okubeera ng'alumizibwa mu kwezina. So olina okubeera ng'oli musajja awa ennyo ebirowoozo omukyala gw'ozina n'obeera ng'osobola okuwuliriza. Enzina y'eno emmana okugizina obulungi oginnyonnyoka olina okuba ng'omanyi okuwuliriza amaloboozi g'omu kisenge oba ensikina. Nabagamba endowooza tujja kukola video about that by the way. Abaagala video eyo subscribing obeere ng'otwegattako. Nabagamba nti emmana okugizina n'ekuwoomera olina okuba ng'oli musajja mukugu era okakasa nti gwe wakuguka mu kuzina emmana olina okuba ng'omanyi okusoma oba okutegeera amaloboozi oba ensikina y'omukyala. Nti bw'asikina bw'ati kitegeeza bwe kiti, bw'asikina bw'ati kitegeeza bwe kiti, bw'asikina bw'ati kitegeeza bwe kiti. For example mulayini oba mu mbeera y'okuzina emmana eno gye njogeddeko. Omukyala singa oba omuzina n'asikina ng'olaba agenda ng'asala kyusa mangu ddala style obeere ng'ogenda mu style endala esobola okubeera ng'emuleetera okubeera ng'akiipinga pace oba ng'asigala ku mulamwa nga tavudde ku layini. Buli bw'atuuka ne yeebowa mwembe temugenda kunyumirwa emmana egenda kutuuka eyeeveere ate ekirinza okumuviiramu okubeera ng'alumizibwa. Kyokkola tugiyita ya musononwa. Kaakati ate bwe ntuuka ku basajja bambi mmwe abazina kaluutu kamu oluutu obiri eno emmana togenda giwoomerwa kubanga gw'olinza ogiwoomerwa ng'agizina naye gw'ozina togenda kumumatiza. Emmana eno okugizina nannyini yo n'awulira ng'omuzinyi olina okuba ng'osobola okuzina luutu 5 4 kwambuka awo oba ojja musobola. Kale kiti luutu 3 naye mwe abazina kamu bubiri oba waakamutandika omutatula munansonyiwa about eddoboozi naguddemu ki oba bakiyita kirwamira senyiga ndi bubiyo naye nina okukola of course nina okubaweereza. So bear with me munansonyiwa nina mukisenyiga ninamu ekifuba naye nga nkola totuula oba teweebaka mu buliri tutambula nabo obulwadde bwaffe mpola mpola.
era kati mu abaami abalookingira mu kasitayiro akamu nti nze munnange omukazi muzina ka missionary bwe mba naatera okumalaawo n'ensiisiikiriza omusino mbuolo mukubi akacyabali nga mmaze enema noba togenda kumalako nayo ate mmaneene enyuma okuba akacyabali lwa nsonga egyo nabagambye erina amazzi mangiko okusinga ku mmana eza bulijjo ate n'ekyokubiri omusino gwayo guli kungulu si gwakunoonya so togenda kubeera ng'ogenda sooka simanya kwatira eno waggulu sikakifuudu omusino ogunoonye guveyo nedda omusino guli kungulu ate guba munene bulungi kitegeeza osobola okuba akacyabali bulungi omukyala n'akola ki n'abeera ng'akuwuliramu bulungi nnyo so omwami anyumira okuba akacyabali naawe manene beegenda kukolera wabula ate gwe atamanyi kuba akacyabali olina okubeera ng'okeeyigiriza kabeere emu ku style bayiza wakacyabali its a style oba ka style kakwezina si nti no independent nti omuntu okuba kweka kacyabali nekimala nedda kiringa boolaba missionary kiringa boolaba kabuzi kiringa boolaba kajiiko kiringa boolaba kiwojjolo kiringa boolaba ejonda bed kwegamba oba okitegeera kyengezaako okulaga nti emu ku styles oblendinga in ebintu ebimu okubeera ng'osobola okufuna ekintu ekyenjawulo bw'oba onaaze nemmana eno n'ekuwomerwa omukyala yenna ng'olina emmana ey'ekikula kino eno manya olina kya ttunzi olina kya bbeeyi olina kya muwendo kubanga nkugambye nti yeemu ku mmana oba ku bika by'emmana ebikyasinza okuwooma yes tulinayo n'ebika by'emmana nga si biwoomu era nga si bikwomu naye ate era regardless remove ate tekigaana naye nga emu ku bika by'emmana ezikyasinza okuwooma bagiyita ya musononwa era bwe weekebera obulungi bwoti ng'olina omusino gwo nga munene bulungi ate n'ekirala singa osanga omukyala nga amanyi okusika enfuli oba nga yasika enfuli ze zino ezaalagirwa ez'ekitiibwa oba enfuli eza ddala eza sayizi entuufu nga tuvudde ku zino ze tusika omuwawa omukyala oyo aba agenda kubeera ate musufu nnyo nga gyenkomeza ngambye musufu nnyo nga gyenkomeza aba agenda kuwoomera oyagala okumuddamu paka kuwulira bubi munzikirize mbasiibulire wano temwerabira subscribinga kulikinga commentinga n'okubeera nga musharinga mwenna abakola ekyo bannange nsaba mukama yaaba abansasulira kubanga nkimanyi sisobola basasula mubeere bulungi temujjangaoko ayina ekibuuzo kyo ayina kyowabula ayina kyoyongerako comment section ebeera inzigule lubeerera teekamu ekibuuzo kyo ngamba senga njagala twogera ku kino nja kukola video oba nja kuddamu bwe kiba kyetagisa kuddamu waliwo ebibuuzo ebimbuuzibwa nga omulamwa munene mukko era nja kugamba nti omulamwa gwo nga guba mugazi nti ogudisikasinga wano wabula nja kuba nkolera video nga nkunnyonnyola onnyonnyoke era otegeere bulungi ensonga eyo mubeere bulungi mweraba temujjango yeah.